Ku mbaga yange bampa ekirabo ekya kondomu n'amakerenda aga RVs. Mu bagenyi abajja ku mbaga mwalimu eyampa ekirabo nga kisabike bulungi naye nga munda mulimu kondomu n'amakerenda aga RVs. Kyessaamanya nti yali ampa bubaka nti omukyala gwenkubye embaga yavunda naggwaayo. Eddie nafuna ekyekango era omutima gwali buli kaseera nga gukuba nnyo era nga ntya. Naye mu mboozi ze twanyumyanga n'omuntu wange ono gwe nakuba embaga yalinga ayogera ku kaalo ke bayita nkokonjeru akasangibwa e Mukono. Era lwakya lumu ne nfuna amagezi ne nkwata ekifaananyi kye ne nnumba ku kaalo ako e Mukono. Natuukira wa ssentebe muyite Cheimaani. Cheimaani ne mubuuza oba yali amanyi omukyalo oyo kuba nali mweyanjulidde nga sisita wange bwe yambulako. Ne bandagiridde nti abeera ku kyalo kino kye bayita Nkokonjeru. Cheimaani bwe yatunula ku kifaananyi yakantema nga bw'amumanyi nti yali nnamwandu ew'omu ku mutaka eyafa ku kyalo ekyo, nti naye awulira oluvuuvuumo nti yakubwa embaga mu Kampala. Kozzi yali ayogera ku nze nti nze namukuba embaga. Eddie natya era essaawa zino simanyi kyakukola. Olw'okutya okungi nawulira nga njagala mukola kikyamu naye ng'ate ntya okugenda okufiira mu kkomera ate ng'olede ndi mulwadde. Nayiiyayiiya ne ntetenkanya ne nziruka okuva e Uganda era kaakati wenjogerera mbeera wano e Germany. Eddie nkoze ntya? Omukyala namuleka mu nnyumba yange. Baganda bange oba ab'eŋŋanda zange baŋŋamba baagala omukyala mugobe mu nnyumba kubanga talina mugaso, mutemu. Kaakati omwami ono bwe yampadde ebbaluwa eno nagitadde ku Facebook. Omanyi nze seemalirira, bagamba amagezi muliro, bwe gakuggwako ogakima ewa munno. Tumusiime Hamani yagambye nti bambi agume talina kyakukola. Yakiyoola. Nansubuga Juliet nze ŋŋamba sigala ne mukyalawo mwejjanjabe kubanga tokyalina kyakukola. Businde Jose nze ŋŋamba nti kati okimanyi olina akawuka kaakati bw'onodduka ne kawona ebyo tolina kyakikolera walugwamu. Brandon okumugoba mu nju tekijja kuwonya bulwadde wabula guma mwejjanjabe. Oga Nakibinge mwana waffe ensi eno nzibu nnyo era walugwamu naye saba busabye Mukama Katonda akuwangaaze era tandikirawo okumira eddagala osobola okuwangaalayo ebbanga eriwerako. Alisigawo bannanga abantu balamu nga bazibu ekyo ekikazi nga kitemu otta otya omwana wa munno ng'ate omanyi oli nnamwandu. Precious Joel sole mukwano naye okufuna obulwadde tekitegeeza kufa. Abantu bangi abamaze emyaka n'emyaka n'obulwadde. Mwesije Emma weebale kuvaayo na kutegeera mangu nti nno omukyala yakukuba akawuka naye tomukola kikyamu. Yiiya buyiiya magezi ga kutandika kumira ddagala. Munnange wejjanjabe kasita ate oli mu nsi ennungi ezirina eddagala erirungi. Semanda Maniyo muganda wange ng'olabye oyo omukazi kye yakukola kizibu nnyo naye tolina kyamukolera, tomukola kizibu kyonna. Flower Kono mukwano eno ensi bwetyo naye kizibu nnyo ky'olimu. Nkwegayiridde omukyala muleke wadde wamuwasa embaga era wampeta naye ebyo bibeere bwe bityo naye tomugoba mu nju kubanga bw'onooba omugobamu akawuka ne kawona. Rita Nantume omukyala oyo mugobe mu nju kubanga ate bw'anaalwalira mu nnyumba yo era bw'anaafiiramu expenses ez'okuziika n'okumujjanjaba bibyo. Bannange Rita Nantume ng'oli mukambwe. Irene Basimaki Byalugaba n'agamba nti naye naawe omusango gwakusinga
owasa otya omukazi oba weegatta otya n'omukazi gw'otumaze kwekebeza naye. Munnange Irene Basimaki Byarugaba, kankubuulire kino nga sinnagenda ku mulala. Abantu bangi beekebezza ne basiŋŋaana nga si balamu, nga balamu, kozi baavunda dda. Abasawo b'ewaffe ekyaddondo oba e Uganda munnange baagala ssente abasinga obungi. Namuddu Saida bambi guma akawuka kaakuyoola naye togenda kufa nkya era ffenna ly'ekkubo. Anna Nabukeera mukwano guma ensi bw'etyo. Olivia Nore munnange wagwa ku kyokya naye tolina kyakikolera. Hussein Baraka Hussein Kato mukwano nga kizibu kye watuukako. Bannange ondeese n'amaziga. Namuddu Saida n'akomawo. Bannange tugambire ku bakyala n'abaami bayige okwekebezanga. Honaudu One Hati maani kibi nnyo naye ng'olabye. Richard Yiga naye nze ŋŋamba don't stress yourself. Obulwadde wabufuna tandika kunywa ddagala. Harriet Magambe agamba bwe nandibadde nze mu butuufu sina kyannandikoze nalitandikidde obutandikizi kunywa ddagala nakulaba nga neekuuma nneme kubeera na stress n'okweraliikirira. Namuleme Irene tandika amakerenda nga bukyali. Jackie Gasasira bannange kino nga kizibu kye watuukako mukwano naye don't stress yourself tandika okumirira amakerenda ojja kuwangaala. Nseriku Josephat Eddie webale nnyo webalire ddala okutuleetera abantu bwe bati ate webale kutandika kintu kino kubanga abantu beeyabululizaamu ne babeera stress free. Webale Mukama Katonda akuwangaaze. Mukulu Nsereko Josephat webale kusiima. Hassani Kasirye ebiwandiiko byayo by'ennyumba oyinza okuba obirina naye tolina biwandiiko bya bulamu bwo. Tandika butandisi kunywa ddagala. Oyo Hassani Kasirye. Ono Lukungu Haga n'agamba nti bambi ng'olabye. Luswata Maibol Aiden watomera mukwano naye tolina kyakikolera tandika okumira eddagala. Chris Gibbs Sembatya musajja wattu nga walaba naye omukyala wamuwasa ng'omwagala ate walayira mu bulungi ne mu bubi. Kale nno obwo bwe bubi bwe walayira. Audrema Ame mukwano nga walaba Allah akutaase naye ffenna ly'ekkubo. Kasule Sebunya Hussein ekisookera ddala wakola ensobi n'oyagala omukyala nga temwekebezza naye sore. Lydia n'abatuusa naye abantu nga batemu oli okutta omwana wa munne nga alaba ensi egudde eddalu. Bukenya Daisy omukyala amuleke mu nnyumba kubanga ne bw'anaamugobamu obulwadde tagenda kuvaako bulwadde. Penelope the Bright nga olabye bambi naye ekizibu kiri nti wafuna obulwadde. Mbadde nkusaba tandika kumira makerenda. Kaakati ebyo bikugamba yendowooza y'aba na Uganda ab'enjawulo abagoberera ebintu bya Eddie Mezaya. Naye kati eno advice yange mukwano nkusaba okola ekintu kimu. Bw'ofuna obulwadde tekitegeeza kufa. Abantu bangi abamazeewo emyaka 2-3 nga balwadde ate oluusi bo nga baavu nnyo okusinga. Kati gwe wafuna omukisa oli mu nsi ezirina eddagala oba ezifaayo ennyo okulamu bw'abantu. Nkusaba okola ekintu kimu ddya weerabirire tandika okumira amakerenda. Naye ate kino kigende eri bannayuganda abawuliza olulimi lwa Eddie. Nkwegayiridde toweebaka ku mukazi nga toyambadde kondo. Toweebaka na mukazi nga temumaze kwekebeza. Obulamu bwa bbeeyi. Mbeegayiridde obulamu bwa bbeeyi. Abavubuka eyo bangi mujja kwegomba nti nange njagala okwaka nga Eddie Mezaya bw'ayaka kozi otomera. Mbabuulira amazima. Tomanya Eddie Mezaya bugubi ki bwayiseemu okulabikako nga naye asobola okubeera ne kasikini bwe kati. Kukola nnyo, bugumiikiriza na kumanya nti no Katonda kye yampa kyekyo. Na kumanya nti Katonda yantegekera ekkubo lyange. Na kwagala kukozesa magezi gange na maanyi gange. Ne bwe munayagala eby'obwereere ovuge emmotoka ennungi Eddie Mezaya gy'avuga. Nawe otandika okulinnya ennyonyi kulwokuba Eddie Mezaya asiiba mu nnyonyi. Okugamba waliwo ebintu ate bye tutayinza kufaanaganya kuba n'engalo zino tezinkanankana. Nze olunaku lwe banzaala si lwe baakuzaala. Bayinza okuba olunaku lwe baakuzaala lwe banzaala naye twawula essaawa. Kale tuyinza okuba tugatta essaawa naye twawula abazadde. Kitegeeza buli muntu yenna ali bubwe.
nkwegayiridde mikwano guma be stress free abantu b'ensi muno balwadde lwakuba si bonna nti bejjayo Eddie Mizaya mutabani wa Alice Nakakande mikwano gyange mbalamusizza mwenna abagoberera Eddie Mizaya ne agataliiko sino